Uliriza nnyo. Twagala Uganda Police mukwate member wa Parliament Eyakubye Omupolice waffe ekikonde ku Parliament. Ladies and gentlemen, member wa Parliament yatadde omukono ku mupolice. Twagala Parliament mumuproducing mangu nnyo. Temuyinza kubanga mwe August House abakola amateeka g'ensi eno ate ne mwongera okugamenya. Okulonda kwammwe konna kulinga kwa primary school. Eno webalekana nukamba kati bano bamemba kyaba Parliament besiba bwesibi butayi tebatuweesa kitiibwa atol. Walabye kyadde ku Parliament. Just mweronda mwekka bantu bitano ne mulekana nga abali mu secondary school. Speaker, what is this? MP eyakutte omukono n'aguteeka ku mupoliisi waffe. Twagala Parliament Police muli yapitinge mangu nnyo. Mutubuulye ne lwaki legislature yakoze ekituwa ekityo. Omanyi sente zetuteeka mu poliisi. Mwe. President Jobola atategera bintu bya Parliament era yabadde ya Parliament. Toddanga mukugeza ku musirikale waffe wadde omusongamu olugalo. Kino nakibabulira emirundi emeka. Oluvaawo nga mugamba abajaasi tuli bakambwe. Togezangako wadde osonga mu musirikale waffe. Parliament, you must produce that MP with immediate effect. In fact, we know more suspension. Where is this cartoon? Almost somebody go to disciplinary committee. Alinda chimuli ye committee nga ya chimuteke musero. Parliament twagala obalabula. Omanyi we tubateekawo ne muteesa muloza mwe mufuga. Si mwe mufuga. I mugende mubuze president. Fatwogera naye. President has less regard for parliamentarians. Okujjako speaker, deputy, ba commissioners abalala tabalaba mu mugaso. Simwe mutubuulya toddangamu okusonga mu musirikale waffe. Twagala omusirikale yatadde engalo ku mupoliisi waffe abeere produced in the law with immediate effect. Speaker, tukusaba mu buwombeefu. Parliament clerk, simanyi spokesperson, deputy speaker w'ekitiibwa Tayibu. Tukusaba chief whip w'ekitiibwa. Tetuyinza kukkiriza ggwanga abantu ne balaba nga legislature ateeka oluyi ku mupoliisi. Omanyi kye mutadde mu ggwanga. Do you know how many people will do that to our police officers? Parliament, you must produce that MP with immediate effect. Kale olaba CID obali abasajja abazibu ennyabo simanyi counter terror. Mr. Damulira, why are you not picking this idiot from Parliament? Paka mukome naye kati awabire blog ati isima wa inciting violence era simanyi bampisa amangu ago. What are you waiting for to pick this idiot from Parliament? Naku omupoliisi waffe with a lot of discipline. Discipline ayine mundu musirikale but walked away. Olumala nga mugamba UPDF maje mabi. Yusivi mwe wananchi mumanyi mututawanyiza nnyo. Mutawanya abasirikale mututawanya. Olumala ne muga tuli bakambwe. Kolagana nnyo ne poliisi. Omupoliisi ayine mundu oyinza otyo mukuba oluyinga asobola osika trigger nakkuba essasi. Member of Parliament kyono ava mu kitundu ki? Speaker ow'ekitiibwa ku mavivi mu mutima. Twagala member wa Parliament oyo agenderewo ku disciplinary. Twagala bamususpending mu Parliament. Twagala bamuggyeko omusaala omala emyezi 3 nga baguwa oyo omusirikale. Twagala ave akole public apology ne Parliament atiraji mu mwetondereko kuba mwenna kati kino ekikola kibakwatako. Which type of Parliament is this? Omusirikale ng'ayimiridde wali n'omukuba oluyi n'asigala nga yali ambo. Museveni okyafuga nnyo ensi eno. Twalwana naye otumanyisizza bawanayinki. Museveni owadde bawanayinki eddembe lingi. Ne batuuka ne batumanyira n'otwerabira ffe be wava nabo mu nsiko. Kubanga n'abaana baffe bali mu magye batandise ojjoogebwa. How can a civilian slap a police officer? Police officer n'asigala nga atunudde. Ago ge magye ge mugenda mwogerera nti mabi. A man stayed calm. N'amukuba eŋŋuumi. Tamanyi nnaku z'amazenga teyeebaka. Tamanyi ddiro yakomala ba family. Tafunanga ku musaala gwenkana gugwe. Omusajja akola mulimu gwe. Tali mu byakulonda kati omupoliisi eyabbye obululu. Parliament. Speaker w'ekitiibwa.
muganda owekitiibwa deputy speaker simanyi county simanyi kiraka simanyi commissioner how can it be Museveni owadde bawanayinki eddembe lingi ne batuuka ne bamanyiira ffe abasirikale naye kale maama kubanga oyagala nnyo bawanayinki teri musirikale asobola kumanyiira how naye civilian naakuba omusirikale member of parliament mwagisa kiraasi kasita mwagamba nti S6 kubanga oyo omusajja tayinza kuba degree holder those are hooligans bagenda ne bafuna populism ne bajja mu parliament okulonda kwa East Africa they are only members of parliament where you expect decorum nti bali just 500 vote go balekanye nga baprivate senga nabadde ku parliament nali njo kukuba oluyigwe mpyo tegete abasirikale tetuzanye omanyi mumanyira nnyo nabadde mbakuba ku parliament wanditegedde Museveni atumanyi kuva mu nsiko tetugenda buza kano dolago mpozi yafa buza jetu mwebaze pozi naye yafa buza ni kazini naye yanfaako naye twagala olabula member wa parliament let this be the last time omuntu yenna police officer waffe nagamba yimirira inze isima police engamba yimirira ninyimirira ate gwani nze ndi law abiding citizen siza misango kyobola ne bantu ala mu koti gamba mumuwe bail siza misango kijenzisa no nze ndi law abiding citizen kuba fa abajasi tukimanyi kitegeezo okugoberera amateeka no wonder omusirikale waffe yalaze humidity high temperature of discipline namukuba mu nsingo twagala ogende ku medical tujja kwassinga tuwo member wa parliament bill toliddamu let this be the last time kino kikolwa kibi nnyo kidigradinga kisiga ensiga embi mu bantu okulaba member wa parliament ng'akuba wa police kati abayaye beekatwe bakoleki omanyi nnako ze balina wanika mwokya wano bajja kugamba olinga yakikola omuyaye agenda akuba omwana waffe bana basirikale si beebobote si bebaamiini waswalule simanyi binayisa twala tugende bano balala basoma tomanyi sente government zemutaddemu osinika naga kooti overi okuba police officer mba kuba ku parliament. In fact, I'm coming to parliament. You must answer. Kiraka totumanyi oyinza olaba ng'oli mupinga ayina ebitiibwa Museveni muzibu ffe tuyina amayinja nzija ku parliament. I need answers. I must get the answers. You kuisobole. I'm coming. Mwemuddeyo ne mwepanka mu bikootiko temwogera ne Museveni ffe twogera ne Museveni tumuga muzeeyi omulaba oyo emirundi egi nga bamugobye dda waali oli akulira gundi twamuteekako pokopoko me I'm coming to parliament. I must see what is going on. No following up omusirikale waffe omukubu otya nosigala nga police ya parliament mutunudde. I was disappointed. I've been disappointed. Omusirikale oyo ngenda mugulira keke wa Zuwena. Nino mugulira keke wa Zuwena kubanze buli ansanyusa mu keke ya Zuwena. Kyokka kye nsinga okukolera oba ovudde bweru ozadde simanyi olina baby shower simanyi ofiiriddwa nze nkuwa keke ya Zuwena gw'omanya nze kyekirabo kye mmanyi ŋŋendawo omusirikale oyo keke ya Zuwena kagoda oyina okukola keke kanzuula omusirikale oyina this musirikale deserves an award. A man kept calm nze isimamba kubawaawo mama baba so tebatutwala neyo ku parliament oba ofudde because bagamba protecting yourself is the first defense. Omusirikale tumugamba ekintu kyonna ekikutuusako obulumi weetaase nadadadada but he kept calm. This man deserves an award. Hero. Kubanga member of parliament yani alegaga kooti talina na training. This is a younger able-bodied police officer. Ayinza n'okunyoola ensingo tubayigiriza onnyola ensingo akunyoola n'ekutukirawo weetadde ku risk. Tomanyi bukodyo bw'alina tuba trainingira
mu bifo bingi balina obukodyo bungi ozze eri omumanyidde Parliament ne president tugenda mugamba mu stay warned mu stay ng'enyo wale si mwe musalirawo lino eggwanga yes mulabanga abasalawo si mwe eyo Parliament si mwe musalawo complete musalawo 70% 30% waliwo ayina ate nga yeba yeetagisa okumalayo si mwe musalawo mwegendereze yes muwadde picture empye eggwanga a bad picture just kulonda abantu mwenda ne mulekana nga abaana ba secondary ne lidda wali lyemu mu bigodigodi sit down tuli basirikale netwagala chaos bilawo olino wa sit down kachini afande Abdukamala okutumiddeko nnyo RTO yes webale emirimu gyonna gyokola traffic flowing bulungi nnyo nkujjukiza Yuga Fresh be sponsor baffe abali latest yes as one gone another one born ichuli for the favorite balala bagenda balala ne bajja singa baite bagenda singa balala bakola ki njagala waayo kuyekolera bulangu nesimulaba tafuna bulangu nupu bamugoba bamumane gundi ogende South Africa bali mawali bagenda bijjaka abavumi mu nupu awo ngenda kubuulirawo Parliament tuvuddewo abasiraamu wenayogera ku lukuya manya zamzam mumeka zamzam ava mu tap water ne basituka era yisema oyogera ojja ku lukuya zamzam ne bagenda ku TV ne batandika okwa theories naye twebuuza Honorable Muhammad Nsereko Haji Mulamba member of Parliament abantu bamuzzeeko bamuyite embizi naye muliwa abakajanja muliwa nga temunnavayo kugaba bannaye si kirungi omuntu legislator waffe mu Kampala tulina abasiraamu bameka lwaki omuntu ova eri notandika oyita omuseeka embizi do you know the impact it can cause basirise twagala okusasula omuyimbi alimpa yagudde ku accident mwebale nnyo abamudduukiridde njagala nnyo Spice Diana response yo whenever an artist has a problem nalabye kubaawuma that's the job you must do thank you so much Fina Masanyalaze nalabye ku Anthony bali luno I hope sindi bwe mutemino kola association comes with the cost mwenga balida omuntu agudde ku accident mwino nonyeza alimpa sente bamujjanja be mulabe bwali ogugwe mulimu gw'omuyimbi nga tokyali ku posters oyino kubanga oli mu leadership ekyo unity mwakoze y'amaanyi nnyo omuyimbi eyafudde kitalo nnyo badde simuwulirangako wadde omumanya naye era kitalo ky'amaanyi nnyo wabula abantu b'e Kampala muyina omuze emmotoka neggwako service muvuga emmotoka zadda nnyo ku world order osanga omuntu alina emmotoka modo 96 modo 2000 kyokka takola service ate ayagala agivuga ave wano agenda ayimbe Kasese aveeyo agenda ayimbe Ntoloko same night sometimes mwe mwennyini mweteeka mu danger oluusi munywa muvuga Ugandan is you are very hopeless omuntu nakuvuga olugendo naye ng'agenda waayiwayo walagi kyokka mugenda wala naye n'ogasanga gagagamba bannange mukasa avuga emmotoka oyo yanywa walagi n'atujja Kasese n'atugeeteka Kampala nga ffe twebase tetumanyira biri ku nsi nze nange kwolwo twatuuka neebase that kind of hopelessness gwe muyina Abannayuganda simutegeera Katonda yannyamba ne ŋŋendako mu Europe there is subconscious mind gye bakuteekamu eya safety first kugwe wennyini nosanga omuntu nga bamujjukiza okusiba seat belt n'atambula nga wanywa walagi oyo ne wezibakuleti bbiri abavuga n'abatuusa lwanga avuga emmotoka maama yanywa buwalagi bucupa namba n'atujja entebe n'atutuuseeka nonsensical talks oyo atadde abayimbi bangi mu jeopardy mugenda ngendo mpanvu ogenda onywa gwogenda oyimba gwavuga bino ebintu mbigamba saha all the time era saatavuga mmotoka ng'agenda ku ngendo kamiliyoni yennyini nakamugoba ku steering emirundi egi wano we yalina birthday nga tuli ewani ono ja live era ng'ayagala kuvuga nga kamiliyoni emmotoka gikwase black
oba oyagala ichuli gitule mulanga ichuli ne kamiliyoni sijja genda naawe nagikwasa bulaka inze mmanyiddwa siri ku oyo nonsense simanyi dankani ku mmotoka ne wanyu cupa bbiri ezawalagi yatujja entebe ku lonki ya gundi ng'ate tuli ku sobeede nananga onakolo nanyumira dankani yavuga emmotoka stupid oyo nonsense gwe mubeeramu ne muteeka obulamu mu danger and jeopardy omuntu n'abeera nga mufuna accident muvuga emmotoka za China simanyi Japan newempewo neweegifuwa ebipapajjo bigivaako kakati laba enguudo mbi ogenda yimba wala why don't you give yourself time ogenda yimba Bushenyi genda mangu otuuke Bushenyi mu time naye ali Kampala ayina esherugazi ava erugazi ayimba enjeru amalirize ejjinja simanyi ku Kakindu bannange mwennyini mwesaasire senga kyali nti ebivvulu ebingi bwe bugagga waliyo abayimbi abakoze ebivvulu ebingi life should come first genda awantu genda mu budde nze senga nali muyimbi singa abantu ngenda mu budde nze tuyinza muna ti ngenda yimba embalala ate nengenda ku ssaawa emu nze ngenda misana mpola mpola paka wentuuka booking ebivvulu ebikumala togana mu lulu n'abeere ku bivvulu 14 ekiro kimu waliwo kabaka yali ku bivvulu 12 ng'atambulira ku boda alo yenzija alo n'omugamba kabako boda bajja gitomera ogweri tufiirwe energy stage energy god kuba kabako energy god naye wadde nga twagala bakwatibwako ennaku njagala bagamba bamikwano teekamu obudde twala emmotoka ku saaviisi oba onoogenda olugendo emmotoka temuzikola saaviisi n'ogiyisako kati nabadde ne kakalaamu naaseka naga nayange yayiseeko saaviisi kyokka ngenda luweero kati mbe nga neebase bankubire alo kakalaamu emmotoka evuddeko omupiira neegwa ali wano mulwadde naye nga yennyini namwe kakalaamu genda nemmotoka enkole keezi kewesibe siiti beloti waki onywera mu mmotoka ng'ate gy'ogenda ogenda ye waki oba onoonya togenda n'omuntu n'akuvuga nze sibategeera ekyuli nkyakeera ebyo ebintu byammwe ebyekiro sibitegeera muvugise fujjo liri kyovola abasibeerayo eyo ekyuli onvuge ng'otamidde ng'ontwala waswa yanvuga waswa yennyini ayanguwa okuyingira eka mufumbo yakazaala omwana owokubiri kati aba alina otwala ebyenda eka abo benjagala saawa emu ng'akomezaawo ewaka ekyuli ngandagawa nina ebyokulaba binyize nze ntuuka essaawa ezo ez'ekiro muvugo w'emutyo nalabye omuntu amayinja gazzeemu ag'abayaaye ku bypass mwegendereze nnyo ndabye ku muntu nga bakubye emmotoka y'epoliisi muddemu mukole rutiini ku bypass abantu bazzeemu okukuba bannaabwe bu pavers yes so alimpa kusaasiddeko nnyo nensaasira ne ku baafiiriddwa abantu n'omuyimbi eyafudde ate Miliyoni Junior yakoze eki eyasuubiza Katikkiro olutalo namulabe yakomyewo simanyi bw'alikeera ekiri okola mulimu ki ndi musiizi wa langi ssebo era oba n'ekizimbe kyo ng'oyagala okukisiiga okusiiga langi kyensinga otutegeera kyekinkeeza kyekimbeezaawo abadde ayagala omulimu gwange ndowooza oguwulidde nno mpaayo ku mulimu mutubuuza emirimu ne tugibabuulira ate n'osirika nkugambye ndi musiizi wa langi kyokka wadde eddirisa tolirina eddirisa talirina naye ambuuza okola mulimu ki ekira Fifida Queen nabinga we nabyogeddeko negamba nti akawumbi kayinza oba overrated naye ng'okuloopa nti bamukozeko defamation right ye tewalina buzibu they should apologize naye nga omuwa akakadde simanyi eyasuubiza Katikkiro olutalo yakomyewo weeruli oba kyali kirya nsimbi abaana abo olumala omuwa ssente n'atandika nayiza yakomyewo nga yeesesaasesa muli wa omulungi w'abangi nkomyewo ebintu bya musabba Gideon agenda Canada Gideon takyasobola okwogera kwa mulema
ichuli invite me olina okubuuza Mariam Street yasalawo banko inviting ne Phoebe Isa ebali kakiiko Leila Twaha Phoebe Isa Mariam Street Mary Mutesi be basalawo banko yite nze sinze nsalawo yogera amazima ate mazima kigesogedde embizi yo mugirete mujjazigwamu kuba naffe twetegese tuwulira tekakodeko kake muyina naye tujja okukuba n'owamawagali simanyi n'owamayuga mpulira mbugo ogenda ozeeteka kubanga n'embizi ekufaanana tujja okukuba ojja ova mu Kampala nga we mwavaamu kalulu Gideon agenda Canada Mariam Street yasalawo yes naye nga tewerabira Yuga Fresh Gondeville Tours and Travels tulinayo tuwe Kalangala Judith Adfix Fameka gye bagenda okubeera abeyune mitwala ana single ana mu 5 kapo tugende Kalangala nnaku 3 tugende Kalangala naye nga Yuga Fresh mu Amsterdam oba oyagala amatooke bakudelivalingira ku luggi tamale mirundi yabadde ki nyanzi mu mulabule tujja mukuba amayuga we tugayita tujja okutereeza zinemba bino tubibaddemu nnyo naawe mu Kampala toyinza betusinga tukubira omwo kozanya nozanya ojja kuba otala simu abaveeri simanyi kasangati n'owamayuga n'olulevu bajja okukuba omutwe ogwakusongola oba wagongobala waliwo abantu olaba omutwe gwe n'osaasira payini maama we gye yayitamu wallahi kati maama wannowa mutwe otegeera payini gye yalimu mu kusindika kuba osindika omwana ayina omutwe kirenya allahumma salli kabiira okusindika omutwe ogwagangala maguti nga munene otegeera nti abakazi b'amaanyi kati maama w'oyo hiro kubanga alina okuba yatawaanya abasawo omutwe ekiguli allahumma swali kati ate woolaba nyanzi ng'ayimiridde ekibala ekya famire n'otunuulira famire yagala obeera mu state house n'olabira ddala nga gunyanzi gunyugunya gunyugunya balina kino kirooyo ekyasiba ebiswayiri kyekyani bukyega kyagamba mukigenda kwesimbawo ku Road Development Center ne kibulwa wadde akinominatinga kyekola ebintu geeya firimu kyagwa eddalu oba bakigula buutu ndowooza kubanga nsaawa okulooya musiro kyabulwa akinominatinga ebyallo byakirema kiba kikomentinga ku byababulogo oba kyafuuka kibulogo ekyo yekyani ekyo kirooyo kyasiba ebiswayiri wolaba nga looya atuuse kweyoleva otegeera butegeezi nti bootmaster bootmaster weba tebabayingidde katulinayo ne balooya ba bootmaster yesibye ebiswayiri simanyi ayagala kwesimba ku Road Development Center tebamukayanya banga aleeta empapula ne nomini wallahi billahi tallahi yabulwa nomini omuntu omwamu sekendi ng'okuba pulezidenti naye eyo yagala simanyi looya waani naawe ekyo eyo abazungu be bamaze okugulagula kati kyonna bamugulagula yesiba enviiri yesiiga lipstick ng'ani awo oyo omusawo tetuyinza tuula waddowooza n'oyo eyo mbwa Kampala yeffe bakabejja twesimbe muolabe ekinaakutuukako agala nnyo mbagalira ddala Gravity week eno njagala laba ku media round table yatandise dda nze sirimisinga media round table abazze kusanyuka TV mwebale nnyo baana basanyuka TV mwakoze akantu suna beno olaba ogana ogenda kusanyuka baleese ow'e Masaka bali bazigezi nnyo kati baleese ow'e Masaka yennyini basobole okukuba jjooka abaana aba kasita nnalabye nga baleese muteesaasira kusanyuka nentegeera wagaano sayininga olwokuba bagaanyo oli embizi my friend baleese ow'ewammwe yennyini mukyalo kati kanaabike naye lwaki tebaleese siimu nze Shirugwe mmanyi era agenti muteesaasira simuulyange oba kubala siriwe Masaka Shirugwe mmanyi ku binyaanyanyanya bye yabireeta naye bandaze nti waliwo yabireeta omulala